nekayitawo sisobola kubibeera mulaba nagobaza awaadi ate mbeera ntya ku lisiti y'omuntu era naye aba lwaki tampa kitiibwa okwogera ku linnya lyange naye ebyo byo mu mulembe gwe tulina ogw'okutegeera mu life yange mu kumanya kwange ekibiriyo naawe tulikuze muganda nge nabadde ndaba Michael Jackson ng'ayogera how he makes his music how bwe yakolanga music. Come and talk to the people engeri gyokola music bakuwandikira bakola okola otya listinga gwe tomanyi kuyimba kati osobola listinga tomanyi kuyimba nga bakuwandikira olaba n'okuyimba kokka it is kyakutegeera kintu banange kino kintu kya mwoyo no problem with that abantu bajja kutegeera maaso eyo omanyi wano mu kukula katonda tulekera obulamu n'owangala naye nga statement z'okola oluusi si nnungi kati tosobola kujja olaba abantu tuyimba nze buganda batandika okwogera music sense oba ntudda okwogera ku music naawe ojja kunyumirwa nga tobitegeera olwo tubuuza muli kuki ekyo kitegeeza ki ne kati Bebe abuuka okumanya bakola oluyimba mu studio n'abuuka okumanya bawandiika oluyimba n'abuuka okumanya babakinga amaloboozi kubenza omuzaluzi wamamalozi ne gamubula ebyo byonna ebiri music n'abibuuka n'agenda akola list is not a presenter is not mbuno oba is a producer isigama mbuno segera ebyo bintu byaba producer ate nabo bennyini saawe ne bapolisa babeere nga basirisa naye ne bakubulira music jadda some of the artists abo abagamba muno biki tuka mu studio omuletawo nga nomubakinga baleeta abantu ne bamubakinga ennyimba zayogerako ezimu oba yezaagala ziba mu podium ebyo natabimanyige tamanyi nti no kino kiba ofu tamanyi ye tamanyi na standard za music kwa ina tambulya nti music yalina okuba ye level kwe tulina okuba nga abantu abamukiwalinze kilaasi eyo erina okubeerawo because tusobola kugamba nti no I'm there I'm growing kati bwe nkola lisiti mbu nenfuna kiggwanga ne lifuna ki kituyamba kiruyimba ziza ogambye omusajja nti tamanyi kuyimba naye abadde mu industry for almost 20 naawe osobola okuwandikira n'oyimba bw'okifuula omulimu obeeramu okuyimba si mbuno guli mulimu bw'oba ofunamu kyogamba mwakirimu tafunamu oba ogamba muno akifunamu teri abeera mu kyatafuna so bwe baba bakifuna naffe nga tubalabiddeko kati ate ebintu biri mu kukyuka naye kirungi biri mu kukyuka by force oba oli alina sente ngayagala kuzza nsi mabega kugiza eno nedda ye eri mu kukyuka by force just nti ebya music bya mwoyo si bya biboozi Bebe kulu abadde talina right yonna kuba nti akomentinga ku nnyimba z'abaana era nsoze kugamba nze muwabudde buwabuzi omugamba bebuyambi baki ayogere ku bintu kale music addawa music omuntu omuyimbi owaddala abeera atya omwana gwoyogera ku mufo kyomugamba agende mu za academy tetulina na academy Bebe alina kwogera ku za academy eggwanga lirina kubeera nze bwe nkugamba mbu ndi katonda waraga I create beats govoza katonda waraga ate lulwe love everyday si yaluwandiika oluyimba si yaluwandiika genda ekyo kikoleko research goli munamawuli ogenda kulaba the biggest song ebyalaka yaziwandiika ezo wayawaya muganda nga kyonna kyekiri okitegeera kyonna kyekiri muddeyo eri mu kunoonya gundi muddeyo eri mu kunoonya talenti ati tunoonye ati mwana okitegeera mwenna abali wano muli bayimbi buli omu muyimbi nsobola okuwa ekyokuba muganda yakolamu booti lelele toyimbye ziza walabye embeera keko gyalimu embeera ya keko wajjirabe gyalimu muvubuka ali eyo akozesa ebiragalagala osobola muwa gundi ki advice okusookera ddala simanyi nawe matandikira ku nsonga naye ensonga eyo eri nti bannange tuyige okwekkiririzaamu tuleme okugendera ku bigambo by'abantu abasinga bye batugamba ebiseera bisinga wadde kiri mutukola obubi tulinamu n'emize emirala banaye toyinza kuŋŋamba mbu nno osiga bijanjalo kansooka njogere ku saidi zombi nga nazogeramu kubanga omuntu newaba afudde tugenda ne tuziika naye omuntu ajjukira abatadda newomuziika naye mugana ne muzika olw'okurespectinga omuntu ebyakalina kibiki kati wano abantu balina okukimanya nti nno nze kati nina ekigendererwa lwaki nyimba oba lwaki nkola ekyo tosobola kunsanga mbu nno nvuddeko nkubiddwa oba nkole ki nveeko waliwo ebintu byetuyingiramu ne bitulemerera okukola ki omenteirenga kubanga waliwo ebibozi byebitubeerako nti gwowulira nti Bafana anywa enjaga waliwo anywa enjaga gwalendabeko nga nvuddeko oba nga ngudde ddala oba nkoze eki kakati waliwo abantu depression tejja lwakunywa biragalalagala era depression yekuleetera okunywa biki kati abantu baba depressed waliwo ebireeta depression abantu babira ne mulavu ne baleta depression omuntu namukyawa kati waliwo sister Bafana abamu tuwulira bakola ki bali baagala bakazi bannabo n'oli omusajja kati tosobola kunga nti ebintu weebityo tosobola kujjamu mbeera ki nnungi
kati waliwo okusooka tukwata abantu baffe tusooke tubazze ewaka bwe tubazze ewaka ffe bennyini tusobola okubakola ki obeetereereza Aziza lwaki kino ekintu ky'okuba nti abantu bakozesa ebiragalagalaga most especially artists lwaki kiri nnyo mu bayimbi anti abayimbi speed gye balimu yeyo gye nkugamba speed eyo okitegeera nti industry gomanyi engeri gye babatwala speed gomanyi nti nno nze nabeerakaawo nga nemala omwaka 2 siyimba ne bagamba nagwa ng'ate tebannateeta ayimba nga nze kati kyogamba muno ekyokgenda obutagenda mu studio okufulina luyimba kyekinfuula mbonnagwa nga ne kyennyimba tonnaleeta akikola oba kyenkola naye nga kyandibadde kyabuvunaanyizibwa okuba nga bakozesa muganda wange nze nvumirira buli kintu kyonna ekijjako omuntu kabibe ebintu kyonna ekijjako omuntu kuba omuntu yatondebwa nga alina kubeera waddembe omuntu alina kubeera nga teyeetaaga kuyingira mu kintu kirala kwefuula nolitegeera muganda nga olabira ebintu byetubeeramu ebisinga twagala bikola mu sipiidi olabyeko abasajja abagagga abazze wano mukono naguno gutuuka abagagga olabyeko abasajja abagagga naye nga omubuuza fomula mwakoze ssente nga togikola ki togiraba naye nga atayagala bamuserebule kati nga omuntu amufollowe nga talina watandika mukola ki naye nga yeerwa mpaka agamba olina okukola ki bamufoleka kati omuntu mu nsi mwe tuligo olina okuzuula ekituufu nabba bitusomesa okuva mu ssomero okuva obuto ng'ekituufu kiba kituufu era olina okimanya era okigobera era okitambuliremu bannange nange era kyenja okugamba kiri kitya eno tekiri bubi just tuli mu nsasage ya bino era ebitusumbuwa ng'ebirwadde naki naye ng'omwaka twaguyingidde buno obulamu bwe tulina kyekiriwo ate era kubanga tuli redi okutoba nako happy new year tu endongo twasembayo okuwuliza ng'ova ggulu ng'ebintu tebiri bulungi ebintu tebibeerangako bulungi wadde twagala bibeere birungi twakomekereza era ebigenda mu maaso obiraba ebyaffe bye twamitingiza abakulu abo twalina okumitinga tebannabituukiriza naye tusaba bajja bituukiriza kasita balina ebimu bye bali mu kukola lwakuba bikolebwa mu bukyamu olusi bikolebwa nga tebiyamba muyimbi naye nga biyamba ategese ekintu oba akoze ekintu naye nga ng'omuyimbi nga music industry eba tewali ne kikyamu 2020 kiki osinga obukyenyumirizamu 2020 tetugimazeeko nga tetufudde covid kuba abafudde bangi kyekyokunyugira mugamba ekikulu ekyo tuyingidde 2022 omukulembeze eggwanga yatusuubiza nti abaana be badda ku ssomero bagenda tuggula otandikira wa tutandise nakati wano wetuli tuva kutandika era abantu obalabye happiness eri wano abasajja obalabye sente bazirina bazijja balinga abagala sente zibasiiwa baagala zisipendinga eggwanga lyaffe mulimu mwana lyakusanyuka eggwanga lyaffe lyamasanyu so kati abantu olabye bajjako stress kuba eggwanga lyaffe lina abantu baana ebirowoozo bingi mwana abantu balowooza omuntu alowooza nebitamukwatako kati nga namukuba ndongo awo n'alyoka dda okitegeera era endongo kikulu nnyo eri abantu naddala ffe tuta abantu okukuŋŋaana nga wano wetukuŋŋaanye okusobola okubayimbira kasita tuba nga tusanitayizinze masiki guni tuzikozesa ekitegeera nga bwekitegeera lwakuwaffe tuva ku state kati ate tulina okwogerera mu biwulire naye nga masiki tuzambalira ddala era tuli mu kikolera ddala so omwaka tusobole okumalako nga gutuumira ebivulu abantu baba beekuuma bulungi nnyo nga bakola ki tusobola abantu bayimbira kuba abantu baagala okitegeera baagala omuziki bagwagalira ddala ate nga ne gavumenti yonna kimanyi nti omuziki of course namwe mukimanyi omuziki business weetuuse kyekimu ku biyingiza ssente mu ggwanga lino ate ne mu ttutumu okuyimba oba ebyemizannyo biwanika eggwanga so ndowooza nga bwobimanyi twalabako akayimba mbuzi kakolera ddala abannayuganda ne bagamba nti aziza bafana kati ayagala gobera ddala wano abajamaika embuzi ne zikaaba ewuwe zakaaba zikyakaaba anti wali tokimanyi mbu zikaaba naye nokunya zikaaba 2021 avukosi bye tukola obuyimba bwe tutadde abantu ne bakkiriza abantu ne ba-appreciating abantu ne bakkiriza music so mukama mulungi nti twatandise mu lockdown abantu ne batuwa attention so kati tuli mu kitegeera tuli mu kitwala mu maaso so embuzi yemu kayimba ke bwe nava ku mpeke n'akayimba n'omukulu palaso nenzizako akayimba k'embuzi kale ate ne kakola bulungi wadde tekakuba ku tv temwakakuba naye ate ne king version nagibawa naye ate ez'abajamaika ezisinga eyo ndiziraba ku tv naddala eyo taata w'abaana naye nga akange notakakuba naye kakola bulungi era ndoza obadde via internet